Eggwanga lya Uganda limanyiddwa nga ezimu ku nsi za Africa ezisinga okubeera nti zirina bannansi baazo abatera okubeera nga batambula ne balinnya ennyonyi ne basoobolola ebigere ne bagenda mu nsi ez'enjawulo. Wabula Abannayuganda abasinga bw'obanga weetegereza bettanira nnyo Buwarabu. Wano nno tusobola okuba nga twogera ku Gulf, yogera ku United Arab Emirates, ate era ne walala awagwa mu kkowe eryo. Ekifaananyi ky'olaba kifaananyi kya gye buvuddeko President Yoweri Kaguta Museveni wamu n'omukulu okuva mu United Arab Emirates nga balinako okuwaya wamu n'okukwatagana okw'enjawulo. Ojja kujjukira nti mu mirundi mingi nnyo Uganda ebadde n'enkolagana nnungi n'eggwanga lya United Arab Emirates, era nga bannayuganda okulinnya ennyonyi ne beesolisa oba ne beesoobolola ne bayingira United Arab Emirates tekibadde nga kintu kizibuzibu oba tekibadde nga kintu ky'oyinza okugamba nti olina okutoba ennyennyennye ekigenza ewala, olw'ensonga nti Uganda enkolagana yaayo ne United Arab Emirates tebeerangako mbi nnyo kiri awo mu byasa bino ebize biyita mukwano gwange. Kati n'amawulire agakedde okuba nga gafuluma ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa Septemba omwaka 2025, mawulire gannaku nnyo nnyini ddala. Mawulire gannaku ate gongera okuba nga gennyikaza emitima gy'Abannayuganda, abakulembeze b'eggwanga lino wamu na buli muntu afuna mu ky'okubeera nga Bannayuganda bali bweru bakola ensimbi, naddala Bannayuganda abali mu United Arab Emirates. Bwe njogera ku United Arab Emirates mukwano gwange, waliwo abayinza okuba nti tebakifuna, but ndowooza bansooke ekyo kye mba nzigyawo nnyanjule. Bwe twogera ku United Arab Emirates tuba twogera ku Emirates ki? Abannayuganda abasinga bweyogera United Arab Emirates baba katwala nga katundu butundu, but mukwano gwange njogera ku Dubai. Abamanyi obulungi Dubai mukwano gwange, nenjogera ku Abu Dhabi mukadeke kamu, nenjogera Dubai njikugambye, nenjogera ku Abu Dhabi, nenjogera ku Sharjah, nenjogera ku Ajman, nenjogera ku Al Quwain, nenjogera ku Fujairah mukadeke kamu, nenjogera ne ku Ras Al Khaimah. Wetwogera ku United Arab Emirates, zezo Emirates eziba zoogerebwako ezeegatta ewamu okubanga zikola eggwanga erya United Arab Emirates, era nga mukimanyi bulungi nti Abu Dhabi ye capital mu buufu obufaananako bwe butyo. So bwe nkugamba nti ebizibu ebiguddewo bigenda kukosa nnyo Bannayuganda, awo osobola okuba nga ofuna the bigger picture. Mukwano gwange, olunaku olwaleero eggwanga lya United Arab Emirates likubye Uganda ewaluma oba likubye Uganda ewabi. Ebintu si bya ssanyu n'akamu. Oluvannyuma lw'okuba nti Bannayuganda bangi abagenda ne bettanira Abu Dhabi ne bettanira Dubai n'ebitundu ebirala nga bwe mbinnyonnyoddeko wali mu United Arab Emirates okuba nti bangi, United Arab Emirates egambye nti okuva omwaka 2026 Bannayuganda tebagenda kuddamu kukkirizibwa kugenda mu United Arab Emirates. Kyoyinza okugamba nti the UAE has slapped a visa ban on Ugandans or on Uganda starting the year 2026. Okusinziira ku record eziriwo, Uganda eweereza abakozi ababalirirwa wakati w'4,000 3,000 Uganda beetikka ne bagenda mu United Arab Emirates okubanga bakolerayo emirimu. Abaana abamu bakola obwakadaama, bwe kiba nga kigambo tekiweebula, abamu batera obutakitwala bulungi, abamu bakolayo obwa security guard n'emirimu emirala mingi nnyo. Wabula United Arab Emirates evuddeyo n'eteekawo ekkoligo oba giyite ban ku Bannayuganda bonna abava e Uganda
ebataddeko koligoli okuba nti si baakuddamu kusaba visa kugenda mu nsi yaabwe ya United Arab Emirates. Visa tebaawudde. Oyagala work visa oba oyagala tourist visa, mwenna bagenda kubanga visa tebabawa. Oba nfuna bulungi. Uganda ebeera eteereddwa buteerwa ku list ey'ensi endala eziwererako ddala. UAE zebadde yavaayo gye buvuddeko nezilistinga down. Awo osobola okulaba omukulu Jeje Odong gye buvuddeko yali akwata pen n'agiteeka ku lupapula wamu n'omukulu okuva mu the United Arab Emirates nga balinako endagaano era ze basayininga. Yasinyongera kukubira picture nti Uganda tebadde nnyo na tabbu na United Arab Emirates. Ne United Arab Emirates tebadde nnyo na buzibu na Uganda. Wabula awo nawo tugendawo kiki ekyaleetedde Uganda okutuuka okubeera nti batugobye mu United Arab Emirates, okubeera nti abasajja tebagenda kuddamu kubanga batuwa visa. Tekiri nti abaliyo babagobye, nedda. Ali mu United Arab Emirates sooka omutima gwo kukkakkane. Wabula gwali e Uganda ng'obadde osuubira nti omwaka ogujja ogenda kulinnya ennyonyi ogende mu UAE, gwe kati ate akatambaala olina okukwata bwe gaba maziga n'osangula. So mbadde kugamba nti United Arab Emirates, Uganda kyejje olunaku olwaleero egiteeke ku list y'ensi ze yabaaninga okuba nti ensi ezo ebeera tekuwa visa. Nti kati tugeze mu Uganda oyagala genda mu UAE n'ogenda consulate n'osaba oba n'ogenda woolina okubeera nti osabira visa. Kati ogenda kubanga kasaba kebeera nti visa mu Uganda yagisaba. Gwe tojja eno. tojja mu kyondo kya Buwarabu mukwano gwange. Ekintu kino kigenda kukosa nnyo Uganda ekigenze ewala. Kati mbadde kunnyonnyola nti ekirungi ekiriwo bwe babadde batuteekako ekkoligonge eggwanga lya Uganda, bannayuganda abali mu UAE bo tebakosebwa. Baani eno bw'eba ekusanze ng'olwedde gw'obadde walinnya ennyonyi n'otuuka mu UAE, gwe togenda kosebwa era togenda kutikkibwa kudda. Era bw'obanga obeera mu UAE nga visa gy'olina ntuufu, gwe sooka omutima gukukkakkane, togenda kukosebwa. Wabula, where is the lifeline? Oba kiki kye tusobola okufuna nga ekintu ekiyinza okutuzzaamu amaanyi? Okusinziira ku mawulire agafubutuka mu nsonda ezimu era eziyinza okuba nga zeesigika, badescribinze baani eno nga eri temporary. This is described as a temporary ban. Nti ekkoligo lye batadde ku Uganda si lya nkomeredde. Oba munfuna bulungi nti wadde batutaddeko ekkoligo nti 2026 tugenda kuba tetukkirizibwa mu UAE, wadde ogendayo okukolerayo kakubeere nti ogendayo just kulambula, bajja kuba tebakukkirizaayo. Wabula kigambibwa nti akantu ke tusobola okwekwatako ng'akawuzi ak'essuubi kekokuba nti kino si kyankomeredde. Bagamba eno baani ya kiseera buseera. Ekitegeeza nti we banatwala akaseera ne batwekenneenya nga bannayuganda nti tetuli bantu babi, tetulina nnyo buzibu, ate nabo tulina bwe tubayambye nti tugenda ne tubakolera emirimu ne bafuna ensimbi n'okubaweereza. Abasajja bayinza okukkiriza ne baddamu ne batukkiriza okukola ki? Okuddayo. Wabula ate ekyo nga tumaze okuba nga tukitwala nga lifeline oba akantu ke tusobola okutunulira ne tufunamu ku ssuubi, olunaku oba ky'oyinza okuyita the date of lifting this ban has not been indicated anywhere on any formal document or any formal announcement. Kati wakati nga tufunamu ku ssuubi nti oba oli awo tuyisobola okuba nga tuddayo, abasajja ne baddamu ne batuwa visa abaana baffe abali e Uganda abaagala okukolera UAE ne bagenda. Abasajja tebataddeewo olunaku lwe bagamba nti
luno lwe lunaku lwe tujja okubajjako ekkoligo lino. Oba mujjukira lockdown eyaliwo 2020-2021, President Museveni buli we yajjanga ku TV yagambanga nti kati mbawadde weeks 2 we tunaamaza tujja laba ekiddako. Esegeze ebyo yabanga lockdown naye ng'eriko ekiseera. Kati wano abasajja babanga batutaddeko lockdown etaliiko kkomo olw'ensonga teboogedde ddi. Omukulu gw'olaba ku screen oyo ye Kalumanywera, era kigambibwa nti yavuddeko ebizibu byonna bye tirimu nga bannayuganda, n'okutuuka okuba nti abasajja batuteekako ekkoligo ng'eggwanga, newankubadde ng'ebikolwa omukulu gw'olaba ku screen bye yakola yabikolanga ye. Njogera ku mukulu amanyiddwa nga Charles Mwesigwa, without any doubt, with a lot of information, eyakuŋŋaanyiziddwa omukutu ogwa the BBC gulaga omukulu ono Charles Mwesigwa, omusajja abadde wakati mu kutundanga abaana b'abendi okuba nga bagenda mu bikolwa eby'ensonyi n'abanga yafunamu akasente. Kati oluvannyuma lwa interview ye yakoleddwa the BBC, oluvannyuma lwa interview eyakoleddwa omukutu gwa BBC, abasajja we baagirabye, abasajja baanyiize bunyiizi. Kwegamba Mwesigwa baamututte nga representation y'eggwanga Uganda. Abaloberizi b'ensonga basinga kye balabye obubi ne bagamba nti wano abasajja baba baalimbye era baba baatututtemuko speed mu mbeera emu oba endala. Kati wali mbadde nkunyonnyola nti Uganda eteereddwa ku lisiti y'ensi ezigobeddwa mu UAE. Kati oyinza okwebuuza nti lisiti eno kuliko baani abalala? Lisiti y'ensi ezitakyakirizibwa kuweebwa visa kuliko bannaffe aba Afghanistan, abasajja baba bagoba dda. Bw'oba ova mu Afghanistan toweebwa visa kugenda mu UAE. Mulimu bannaffe aba Libya okuviira ddala wano mu Africa. Mulimu ensi y'abannaffe aba Yemen, abasajja baateekawo dda ekkoligo ku Yemen. Mulimu ensi y'abannaffe aba Somalia, mugimanyi bulungi etawanyiziddwa nnyo entalo, ne Uganda etera okugendayoko okubaako byetereza here and there, naddala mu line ya security. Kati bannaffe aba Lebanon nabo ku lisiti kwebali ssebo ey'ensi ezitakkirizibwa kugenda mu UAE. Bangladesh, kasita kakutanda nti oli mu Bangladesh oba goyita omubangale abaana babayitanga ababangale, abaana bakola mu UAE. Ababangladesh babayitanga ababangale. Abasajja munange nabo babateekako envumbo. Bwe tuvaawo ensi emanyiddwa nga Cameroon, eno yaffe wano mu Africa, naye eri ku lisiti y'ensi abasajja ze baateekako ekkoligo. Ensi emanyiddwa nga Sudan ono neiba waffe temutunula wala. Sebona oyo Omusudani gw'olaba abasajja baamuteekako ekkoligo oba giyite the visa ban. Kati munnange ezo zensi already ezibadde zakosebwa visa ban ene y'abasajja Abawarabu. Munnange tubadde tuli awo Uganda ng'obusajja bufulumya kiwandiiko nga bugamba nti munnange eno mu Middle East mu Gulf Abannayuganda mugira mubirindako. Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Fujairah, Ras Al Khaimah. Munnayuganda takkirizibwa kulabwayo. Kiki kyolowooza? Wandiika awo. Koligo lino litandika 2026. Kyagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Bagamba nti balina package y'omwana adda ku ssomero.
oyagala daddies, oyagala binyeebwa mpogola, donuts, cupcakes, bakola ne pizza eza buli size. Bw'obanga oyagala keke ya buli mukolo bagireeta, mukolo munene oba mutono, ate era babeerawo kubeera nti bakwasaganya embeera yonna ku mukolo ogwo ku 0709 78 7508. Bebanafa bahali bites. At the same time, I want to tell you about her. I want to inform you about her. Alison Peters Uji. Bano basiizi balanje. Bagamba nti olina ekizimbe kyo wakamaliza bw'otyo okubanga okizimba. Alison Painters yo omulimu gwekola gwa kukisiiga langi. Ekizimbe ne wekibanga kikadde, Alison Painters yeeyingirawo mu ngeri ya robadoba style ne kusiigira langi. Olina bakubira ku 0705 193636 oba baweereze ka WhatsApp message. Bajja kubanga batuukirawo straight away. Ensonga musobola okubanga muzikwasaganya. Eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo ne likuleetera information omutali kasaaniiko yadde lyerino eri abasiddi omusunsuzi. YouTube channel kwoli mukwano gwange yene yagaliwo. Nagamba nti tetwongeramu information mulala. Information nga bwaliwo tumubawa naye mwemanyiza okumalayo video. Thank you.